Bwetegereza obulungi awo kyolengera mutwe gwa mwana okulirana namba 16 era nga abatta babiri bana babadde babuze okumala akabanga basangiddwa nga basaddakiddwa era nga emitwe gyabwe gyabadde giteereddwa mu ttanuulu eyo gyolengera omugagga yakikoze oba nannyini ttanuulu yakikoze y'okusobola okulaba nti afuna emaali oba ayongera okugaggawala ng'engeri y'okukola ki y'okusaddaaka yabadde ntiisa y'amaanyi ddala ku kyalo kitalo nnyo kitalo ddala abantu bakyalina emitima emibi vundu ddala agenda mu banneyiba nga tebaliimu agende walala we batera okubeera tebaliiyo awo omutima ne gumubuukamu n'agenda n'abagamba abaana bange babuze sibalaba kwe kutandikira awo n'atandika okunoonya abaana paka ssaawa 3 ez'ekiro ng'abaana tebannabakolaka awo wekugambidde tugendedde wakyamaani tusyamaana tusindika ku poliisi okwedekera ebyo byonna we bijjidde ebyokumakya poliisi okubeera nti nohuduhudu tukirabye ate ng'omu taliiwo nga waliwo omwana ogwo nga waliwo omwana omu gwe basazeeko nga bamuleseeko mabere na mikono kati poliisi wetunoonya okusanga embeera ya maama Rebecca alitwala Kadaga yo buli lukya eyongera okuba nga ate yononeka era nga bamulabako bambi bongera okwennyamira mu mitima weewaawo omukulu amanyiddwa nga Sudman avuddeyo ng'akakasa nti maama yaweebwa obutwa era nga yagenze mu maaso okuba nga ate abako engeri y'okuwabula oba ey'obubaka bw'ayisaawo mu katambi kenyera okuba nga ate nkutussaako amawulire ge tufunye okuva mu satellite zaffe gannaku abebusoga wake up Kadaga bamuwadde emyezi 6 badokita ba Kadaga bamugambye emyezi 6 bw'oba tofulumye Uganda ne bagenda ne bakunuunamu obutwa bwe baakuwa tojja kusurvivinga bamuwadde emyezi 6 ne Kadaga ali munnaku mukyala wattu awo waali ayina ssente zonna ne bambi kyatalina ye passporti omwami ata respecting a human rights women rights eyazaala mu Juliana n'agaana okulabirira omwana we eyakwata Shiba n'agamba Andrew Mwenda eyamukutte eyaggisaamu Spice Diana olubuto Muhoozi Kanyerugaba the fake general yaina passport ya Kadaga. Kadaga yali aina security ng'ekulibwa omwami baali bamuyita Azira. Erinnya lye baali bamuyita Azira nga aina security ya Kadaga nga tewali asobola namuwa butwa. N'ebyo byatuukawo between Anita Amongo parliament ebyaliwo Muhoozi n'asindika najja security eyo n'agijjayo n'asindika Christopher oba Laitikane ennaku zino Christopher Muwumba oyo akolagana ne Muhoozi n'amusindika ewa Kadaga n'amuwa abasirikale abamutambulirako abo si bapoliisi abatambulira Kadaga abo bamuteekako buteesi ba SFC nga bamaze omuwa obutwa abebusoga baganda bange mulwanirire Kadaga fe baali bakikoze kabaka waffe e Buganda ne tumulwanirira ne bamuleka n'agenda n'afuna treatment mulwanirire Kadaga baganda bange abebusoga mbasaba mulwanirire Kadaga talina passport ye tasobola kwogera kyovola bafaanana bw'atyo baganda bange mbasaba mulwanirire Kadaga Muhoozi Kanyerugaba yaina passport ye oyo Laitikane omusajja bamuyita Christopher Mawumba yagimujja nako baagala afe bw'atyo abebusoga mugenda kuleka Kadaga afe bw'atyo fight for Kadaga tasobola kweyogerera Azore Sudman
Olunaku lw'eggulo Kyabazinga wa Busoga wamu ne Inebantu Jovia Mutasa baalabiseeko ku mukolo gwe bategekedde abasiraamu era nga guno gwayitiddwa Kyabazinga ifutaali mu lubiri wali eri eigenge mu kibuga Jinja we basinzidde okuba nga ate basiibulula abaganda baffe abayisiraamu bwewaawo omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ng'ali wamu n'abaka ba paalamenti abalala baalabikako mu Busoga gye buvuddeko awo nga bagenze okuziika. Kino nno omukulu amanyiddwa nga Anko Bena kyamwewuunyisa butya abasoga oba baganda gye bagenda maaso okuba nga ate baanirizaamu omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga era ng'agamba nti abasoga balina empisa yasigadde abatenda. Nze abadde abuuza nti abasoga nga muyina empisa. Nalabye abasoga nga baaniriza Mpuuga naye abaganda b'emmengo babadde batta muganda waayo Waiswa Mufumbira baamukubye ne abasoga bayaniriza Mpuuga bambi mwebale kubana kisa. Kakati Mpuuga otambula n'eggaali yo mbadde manyi waafunye omukisa okusanga Waiswa mbadde manyi mugenda mukwatira awo amalaka. Nze nabadde manyi ofunye chance nti Waiswa Mufumbira oli mwade mukutte mubi kati mukutte omutuufu mbadde manyi ogenda mukubirawo. Kakati Mpuuga otambula n'amongi wamuli ku kido. Omanyi kano ka bagezi bokka abakyakozesa Go TV Satimes abalaba obuzannyo Fake Friday mukaleke mwabakyawuliriza ebbaluwa ya mulongo babiri sooka okaleke kano ka bagezi. Mwami Mpuuga wafunye omukisa ogusisinkana Waiswa Mufumbira eggaali yo mbadde manyi gyamukwatira awo amalaka n'amataayi singa omulabudde n'ataddamu kwogerako. Naye abasoga mwatulaze empisa ababadde mu kanzu babadde baganda ababadde bakuba muganda wa Waiswa ne mukulu Mpuuga we yazze amwamwaniriza mwete mwamukubye naye kiwalyanga bolabe ennaku okirekayo ekitegeeza Mpuuga bewagamba nga twekalakase bata abaana baffe mwabanga mu bumodye mwebale wamma minisita Balamu nze nkwagadde okusaba lisiti. Kakati ndowooza katusubire omwezi oguno nga tegunnaggwako tugenda kulaba ddamulira ne Kibalama nga babatadde si kyekyo. Naye ofubanga nnyo okufa nga toli musiru kubanga bw'ofanga oli musiru n'oba oyina ssente. Mbaagala nnyo. Bwana Cephco yalabiseko ku mpewo za Sanyuka TV era ngono yagenze maaso okuba nga ate yeewozaako ku biki ebyaliwo mu lumbe lwa Mayanja. Agamba nti ye teyaliyo ku lumbe olwo first of all era ng'agamba nti naye yali afiiriddwa era nga naye yali agenze kuziika era ng'eyo gye yali agenze okuziika gye yali ayagala okukwatira obutambi wabula mbu ne bamufubutulayo. Kaakati n'avaayo n'akola vidiyo gye yakola gye nakutuusaako n'agenda maaso okuba nga ate avuma abantu. Wabulanga agamba nti ye tabeerangako mu lumbe lwa Mayanja era be yali avuma tebaali Mayanja oluvannyuma lw'okuba nti ate yali yakwatibwa n'ateebwa enkeera. Wabulanga n'ebyokukwatibwa kwe nabyo yagenze maaso okuba nga atakola ki abyegaana. Amawulire agaliwo essaawa eno gagamba nti omukulu ono bamusazeeko mu bbaala eri gye batera okuba nga ate bacaccaliza nga ba tiktokers eya Power King awe Kasubi ne bagenda maaso okuba nga ate bamulumya mu ngeri emu ba endala era ng'ekigendererwa mbu kyabadde kyakumutunga byambe. Wabulanga bino bituweebwa omukulu amanyiddwa nga chicken. Weewaawo mu njogera ye oba mu bigambo bye ate ye agamba nti bantu balala nnyo be bamutunze weewaawo okusinziira ku bantu mu comment section bagamba nti oyo asaaga ne Mayanja family be bagenda maaso okuba nga ate bamutuusaako ebyo. Dr. Cephco babadde bamusse olunaku olwaleero abayayi ba Fiki Gaza babadde basse Dr. Cephco olunaku olwaleero tuulandukuwe ku ntono era nga ino video gyolaba etambula. Mujjukire mabega kaawo Dr. Cephco yakola video eyali evoola family ya Mayanja however much yabyegaana. Video bwe yalabwa abantu bangi ba reactinga. Mujjukira omukyala yagamba okusuula essimu za batikitoka mu toy in case tebajja akola live zaabwe Dr. Cephco n'amwambalira. So abantu ne bagukumamu omuliro ne bamuvuma Cephco ne bakola ki abavuma ne bavuma batavuma ne batavuma era video Cephco n'agijjayo. Wetwogerera olunaku olwaleero ziri essaawa 11:35 buli budde bwakuca. Dr. Cephco tubadde mu Power King ebera TikTokers night buli lunaku olwokutaano. Dr. Cephco abadde atudde mubadde kumpi njogera kuba ndabyeko mubadde kumpi abavubuka bazza bavubuka basatu ne bajja ku meza Dr. Cephco wabadde atudde
Bwebaze omuvubuka n'asembera nga ndaba bw'asembedde n'atuuka wa Dr. Cephco. Nze bwe mutunulidde bwenti nga mulaba nga ayagala okunyakula essimu ya Dr. Cephco. Nengeri gye kiri nti nno mu parking mulimu security. Nengamba tasobola kunyakula ssimu ng'ensi eraba. Ayina ekintu kyajje mu nsawo nga kalinga akambe. Ngenza okuwulira munne nga amugamba mufumite. Amugambye mufumite. Tubadde tuli awo olutalo ne lukoleera. Bakubye Dr. Cephco ebikonde. Twogera ku bikonde ebya O210. Bakubye Cephco ebikonde. Emmeeza zoononeddwa mu Power King, amacupa gaasiddwa, ecupa z'abantu omwenge gw'abantu gwe badde bakagula, shisha pots zimenyeddwa. Dr. Cephco bamukute ne bamuteeka wansi. Ne bamutulako abavubuka nga 7. Bali abavubuka 3 abayingidde nze nabadde ndowooza be 3 bokka. Kumbe baale yingidde abavubuka bafiki Gaza nga bagyetoolodde. Bakubye Cephco ebikonde. Bakubye Cephco nga baagala kumutta busi. Bakubye Cephco wenjogerera simanyi oba naddamu okwogera. Ensonga lwaki kati oyinza okumbuza fiki Gaza ajjirawa mu bintu bineeno ng'ate Kamiliyoni famire ya Mayanja gye baavuma. Kamiliyoni yakwata kolabo n'agiwa fiki Gaza. Fiki Gaza wakabi right now because of Kamiliyoni. Kamiliyoni atadde fiki Gaza ku stage ez'amaanyi omuli eza Davido ne stage endala. Yamuwa kolabo emuwadde ebirungi byonna by'alina mu music industry. Fiki Gaza katika kyetuba tugamba nti yafuuka muganda wa Kamiliyoni. Ne bw'obeera gwe toyinza kulaba muganda wo nga bamudisi nga bamuvuma n'osigala ng'otudde. So Fiki Gaza aleesa abayaayi ng'alwanirako munne Kamiliyoni. Wabula nze yeno advice yange gye nyiza okuwa Cephco kuba mukwano gwange tajja nyiiga. Muganda wange mulimu famire ze batatambaala. My brother, famire ya Kamiliyoni tebagitambaala. Tekikolanga tewali wogenda kulopa Kamiliyoni bamukwate bamusibe. Tekisoboka. Kamiliyoni bwagamba nti akunoonya bulaza ne bobera masindi bakwata. Nkubulya Kamiliyoni alina abayaayi okuva mu buli nsonda ye Kampala wano. Kamiliyoni asobola okukutta. Kino kyogera on camera. Kamiliyoni asobola okukutta ne watabawe bamusibira. Nzondaba njogera ku Fiki Gaza nchane ggulo. Wali onsanze ko nti abaye bafiki Gaza bankubye. Negoza abaye bafiki Gaza sibasanga mu kkubo. Mbasanga ne mbabongako ne ngenda. Mumanyi lwaki tebankuba? Lwansonga sogera kusuka boundaries. Njogera we ya necessary sogera fa. Njogera chendabye sogera kalebule. However much ndi kusaidia fangon. So no ensonga eyo. Families ezimu tuzigende empola. Ate Dr. Cephco botegendereze my brother soko obereke waka okumala ebbanga. Bana bayeyi bagenda kukuba. Otherwise kolayo video emu nga wetonda. Muganda wange ekigambo sole kabera kantu katono nnyo wabula kasobola okukutwazaako obulamu. Kola video ogambe nsaba kunsonyiwa. Nakola ensobi we nasobya nsaba munsonyiwe. Kibere nga kiwedde my brother. Tazaako mukono wetonde bwetonzi. Nsigadde nze chicken. I sign out. Ensonga tulina okubanga ate tuzinnyonnyoka era nga tuziggusa. Olunaku lw'eggulo nakutuusizaako eggulire ly'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde atudde mu luyimba lw'omukulu Dr. Jose Kamiliyoni olw'abasiima ogenze. Omukulu ono yavuddeyo n'asiima n'amugamba nti munange babuulire bunyise enjiri muganda wange abantu bo kituufu bakola ki basiima ogenze era n'asinzira wennyini n'amugamba nti weebali nnyo kubanga ate wabaddeyo mukola ki mu kusiibula muganda waffe Humphrey Mayanja mu mbeera eyo bw'atyo n'amusiima so nga ate era mu ngeri yemu baby we last born ku mukyala amanyiddwa nga Daniela munange yagenze maaso kubanga ate aweza emyaka 6 era nga bamusalidde ka keeke awo mu mpola so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Shira Gashumba naye namukutuusizaako era nenkutegeeza nti ono yavuddeyo nga yeemulugunya abantu okuripotinga nga TikTok account ye ng'agamba nti abantu mulina ebizibu n'ennugu wabula nga ate gyebukeeredde olunaku olwaleero abadde musanyufu byansuso babadde bagibaninze wabula ate amazina abeera nga ate emuddizibwa era nga musanyufu byansuso kakati nno y'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira omugambo gukyagendera ddala mu maaso kubanga ate gumwogerwako mbu yeekola ki yeenyumirwa n'omukulu amanyiddwa nga Bindeeba owa Precious Femi owa Rapi omubwati kakati nno
byo bigenda ddala maaso era nga bisaasaanyizibwa omukyala amanyiddwa nga Ssenga Acid jakubanga ate mu kutuusakaawo gye binaggwera naye nga yavuddeyo ye nga ye nagenda maaso kubanga ate asiima abantu abamubeereddewo mu mbeera ey'obulamu naddala eno ey'okulongoosebwa ate nga tannaba kubanga atuuka ku pointi eyo yasoose tukoya ka vidiyo kano koolengera ng'alina akayimba kayimba naye ng'ebigambo ebirimu biringa ebirina gwe bikoona naye nga sijja kubanga ate nsukkawo wano abalungi abaagalwa mbadde pijja okubanga ate mbaweereza mwebali kubanga mukulukuse nange yassa era kubanga ate nnyongera okubaweereza yajjukira nti tuli mu weekend tulina okubanga tumanya biki ebigenda mu maaso weewaawo ngenda kubanga nsembyeyo Catherine kusasira nga bwe nkugambye ono nga asiima abantu be ate musembyeyo era still mu ngeri endala ng'omukyala amanyiddwa nga Ssenga Acid ayiwawo bwino ye nga bw'alaba ebintu era nga ye bwabitegeere nnyo ku nsonga y'abendeeba n'omukyalo no Catherine kusasira atakoomera mpeera sigale ng'akonkomeda beera bulungi for now nkwagala nnyo weeraba. Ladies and gentlemen, my name is Catherine Kusasira, the one and only. Basebo ne banyabo mikwano gyange baganda bange mwenna abali eyo abayagala Catherine Kusasira, thank you for loving me. Mwebale kunsabira. Right now I'm alive and kicking. I'm fine and energetic. Nebaza Katonda mwenna mbebaza bambereddewo mikwano gyange baganda bange ba artist abamu abambereddewo ko. Thank you very much. I can't forget Mama Nareso, sweet wange, I love you so much. My bodyguard, my husband Rita Kagwa, my fans, media houses and others, thank you for loving me. Bambi mwebale kumbeererawo. You people, you've been there for me. Abali abakyala n'abamwe n'abambeereddewo, thank you very much. Right now I'm okay. Noza musobola okundaba, I'm alive and kicking. At least essaawa eno. I'm fit as Fido. Yes, I'm fit as Fido, you know. Mukitegeera. So, noza ddoboozi muliwulira. I'm okay now. Mwebale sala zammwe. Abadde bambuza akayimba kapya. I'm releasing my song bayita Pretender. Kamba yimbiremu. Bwagende kumaca ng'olunaku lwange kati ne bw'otetenkanya mbw'olemesa ebyange ojja kufa ozunga kati mwoto leero teri kuzikiza nkigadde baweeluwishe mwetale tuli ku mikolo mwejage babadi wisha sore bwe mwandoga tebyakoze kati obwongo buba tokota mwepika mufa kinange emitima gigugumuka gyegunda gudu kyekicho temulina kyokola kazanyo kawedde mweno time yange zanti bwe njagalira ddala ate nnyo bamuliza akayimba ako support me mu subscribing bambi support my music mu supporting music wange ne music wa Uganda mwagira akayimba kange kalungi kabanange nayimiza mu kuyimba naye banangamba okuddamu okuyimba nja kuba nkabayimbira bwenatuusa time y'okudda ku stage. I love you so much. Mbagala nnyo simanyi bwenyiza kubeebaza but thank you very much, especially those people who has been there for me. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale mwagire nnyo bannayuganda mu music. Kusasira muyinyo bebeda president advisor bamusondere sente n'ingamba ebyawo n'ingamba ze sente abeera bakuzimuwa bazimuwe because nange maybe she deserves it engeri gye yamukolerako eggwanga naye talimba abantu nti mulwadde kuba nabadde naye jjo mu bbaala kati bino bagamba bagenda mukokotako amasavu ku mutima tewaliyo masavu wadde akasavu naako naliwo ng'omujulizi oyo ye naliwo ng'omujulizi kyova olaba nagamba temutawaana kakati enkeera I think after 2 days abantu nga maze okubawa amawulire Kusasira n'alinnya n'agenda
ndoza after like 4 days nava in Canada nagenda wa America. Nayenga tetuna genda America. Kase aina wano omukazi eyamu receiving bamwita Diana. Nga avayo kwe wa Diana na genda ko mu bantu be reaching nga bwe na ku receiving na yenga emisana ogenda ko ewa momo no genda ko ewa morisi, you know, like that. Yes. Wali wa wantu kateje yagenda. Eriyo nga ku airport. Omanyi wano tulina programs za housing za njawulo. Waliwo bebateeka mu mahoteli, waliwo Red Cross bewa na dala abakajja. Kati waliwo abaana abakajja bamazeewo se maybe like a year or so. Era bakyali bapya. The influx. Kati mwalimu abaana kase gye yagendanga. Rich abaana bazina kase. Rich abana bazina kase overdrive ya Rabbi Mungu. Okumanya bazina kase. Waliwo n'omuvubuka eyali amuvuga. Nga bonobeerawo. N'ogamba manti ojja kunvuga nga mukko wano. Naye yazina. Naye kati okumuda omanyi ekitonde ekikyala abantu we bakuyitamu baba bategedde ekyama kyo ate if it's not more than one person batandika okuyisaamu agaki agengege. Pakati wano mukunywa jukira kate munywi bambi obuwalagibwe okunywa okukola kinanywa n'atamiira ne basika kukutu ne bakuba empere mukwano nze sisala ki wallahi billahi tulina buulizi nze munange nyabwe tulina franka sokuga tumalireyo gano kase akube simu mukafaako keyalimu nkali awo nga ku emisisage eyo kumpi ne airport waffe akube simu ku live like video bwemba nimba mu bubuuzo bawabeerewo omuntu akebere simu ya kase oba tainaako botimu eno app yabankadama botimu ngimanyi eyinyekola ku bakadama bokka ngajjayo botimu simanyi lwaki yajjayo botimu oba lwaki teyajjayo WhatsApp kuba jukira wano she didn't have a SIM card of course era nga akozesa Wi-Fi mukwano ngajjayo akuba essimu ku video nga ina gwawaako bana abana bamu recordinga nga ina gwawaako ate senga sitotera kuleta mawulire nga togasunsude sitera kuleta gulire nga sirisunsudde nga aleta nga bewaako nga n'okumalamala naye nga omuntu mbuuza nga akubiraani yali akubiraani awo wennyini bwe tudda oba mbyogere wayogedde